Inside Story Uganda, real source of political updates. Munyumya bulungi teri kibooko yalete new nochola yabereyo mu side teyagula na kameza. They are not business oriented, development oriented. Yobola abantu Catholic Church ingezi bwesanga Mirundi ali development amutambuza ebigo byonna agende ngakula akulanya aleka Kasoli ayengera ne bamutwala ewalala because we are not talented in the same way. Does it mean that Magambo receives additional funding? Is a question of identifying what is necessary. Kakati Museveni yagoba wako kubwerere. Intelligence yali poor. You are looking at a man who is disparity looking for a party. Why? Gundi bamuzanya balamu nadia slogan ya people power najikola mu ekibiina yenga tamanyi nti akolera ba mafia bali tebafunamu nga people power nga ayimiridde yeye ka ba mafia bali bagala ababaka ba parliament aba NRM B nga Museveni bwabayita tebagenda bano be NRM banambozi nambozi we NRM nkubulira babateeka mu sente mmeka ngulete akatabo kange government iba abesimba bo bonna mu nuupu basasulanga half who paid the additional half. That's nganda mugezi yaraba sente za government nagano kugendayo nasigala wa banambuzi ba purpose ba government bakubira masimu mkaja ne kalekana ne kaswala mukiyanga jenga genda opika chitawo nika kati mukulu senga ngokolya kubya nambozi mukiro wali mubuza kati mugenda kudda kasempache mukba nzindi kafuira nsiri nzira nzo abagwagwa bonna ne badduka kubamba reasoning obafuira nze mwagatta 10 bakuba ne mamala ku reasoning mukulu Tamale oyina kibuzo kyotannaddamu nti akakiiko ka electoral commission akafanagana we kati nga president asobola nogoba chairman wako anti bulira opposition esobola okuwangula Museveni bamulyamu olukwe nkugambi Bobi Wine bala mu bamuzanya nali jesalinga Bobi Wine nasigala nga talina ki nga tasobola kukiri jesalinga yagenda mu bubiina bw'enaale munabba mukamu kati people power abubiina buno bulinga ebikumi ebi kiyonga yabutandikawo nga baga nti if the big parties refuse to participate in the referendum to take over buli puppet bwetujja kuvuganya nabo. Even my son has one atayite mumanyi nerugunda mmanyi buli yali jesalinga yukamu ikamu kaliyeyo bakalira mu sente sewo naye atambula ebweru kakati bano bagundi akamina kaliko NRM ke babba kyobula Museveni yaduka emisinde nagende wa Paulo Muwanga bali bakazimbidde ku Kibalama wa UPC kasika aba UPC Kibalama mwete mumumanyi kati nekagwa mu mikeno n'emikyamu nakatunda nga niye ayina kyayononya anonya ku sente naye bano Museveni be yateekawo ye bamulyamu olukwe okuba monitalinga yiso teyasoma Kabusenga teyabalatinga Kabusenga naye yabitegeera yali anonya tebaleeta kirango kiyitawa. When a new party you have fixed Bobi Wine slogan ajaye slogan teba na bibiina slogan terina kakati ne bamufixinga ba mafia yali abatuteko bilioni za 5.3 5.8 ani Bobi Wine yes ero musajja omuyaga nti when I saw Bobi Wine pulling a crowd and I had to hide under my desk ibwaje bamuleta kuzanya kubaleeta bakakuzanya era nabagamba tuwobategeerera Bobi Wine is only criticized on leadership tasobola kufuga gwanga not his mobilization skills kubanga akunga abasinga ebyo fetu bitegeera abali yange emitwe gyengege naye omanyi lwaki abantu bagala Bobi Wine kubanga basobeddwa anti kankubulire gavumenti eganya okubayamba gavumenti eganya okutambula ate agenda okudya Bobi Wine agenda okubayiwa bano ajja kuba teyasoma boogere naye nga tebamulaba ajja kuba kkoni kuba buli mukozi yenna bamugobye omukamugobye n'ateekamu ababe ebipapajjo tebirina loyalty ku Museveni ye yazimba gavumenti afuuke he developed the idea of the presidency long time ago nalumba kyaliko nsonalo nga sizalamu that man is like a Hitler is not appeasable alimba Museveni sagala bwa alimba you cannot control wealth massive wealth nenze kyemuzanyira ku Museveni tifa Katonda yatuwa omukisa tulina nofuna bilioni 3 mbuza mwanyi nofuna amatanga gago ponopole nofuna enyamanga yiyo
n'ogenda mwagowa amakampuni gonna gali mugavu ogwotya nosolawo osokola emirambo gy'abantu. How can you me naye nkyalina property I'm still a rich man mukube ne mubagiro nokono nenkakuba n'olutwe lwako. Cecilia Ogwal. What I know about Cecilia Ogwal, he revived UPC. Cecilia Ogwal, aba UPC bagezi. When they are in power, the radicals come in. When they are not in power, they say good. Ekyokubiri mu danger tebatta mukazi. Yingabire Kagame yali amuse. Kasola omukazi mu revolution oba owedde. Kiki kyayambye Museveni nokwena yamukubirawo. Kiwana jjo omukazi mu revolution taliyo. Omukazi namunyeenya akaaba abika. Kati Cecilia Ogwal ali mukubika. Yazaawo UPC. Can you arrest a woman? Tosobola. Era Cecilia Ogwal bamuga nti balaba Museveni baagala okutwala ekintu kikiri ekya Mirage. N'alumba Museveni n'amuga nti abaana abange banaalya bwo. Lira Mirage. Nina amuwa contract mu defense. Na supplying obu. Yes, she's a powerful woman. Cecilia Ogwal yalina Semwogerere. 96. Ngai campaign wa Semwogerere. Gundi Cecilia Ogwal mu 69 yawangula empaka z'abanalungi. But what did you throw about UPC? UPC is excited in NRM. UPC temwali mukazi minister tibaliwo. Bona bali basajja bawani. Bana bafuyo. Omukazi ngabeera ministry muheresi nevuya yonna ne batta abantu nga kagenda kuwabirana. Obukulu obo bali emisumali yinkyabiri. Noyogera ekyakutunzangayo nga toyina kya. Ngono omusajja kinyonya mutwe akutadde mu. Lwaki president ayagadde nnyo abakyalo okusinga abaami? Ate bakola they look at you as nti naawe ogenda bakwana. Kati nankabirwa gyeyo omutwe gwe mbwakuba gundi. Nabbanja asirisi. Nankabirwa. Soko leta abaana be bawandikirewo. Banja kukuba. Nankabirwa. Bakuwa 5 billion bekadaga. Oyinza okubeera ebusoko olinnya ekyo bakuleeta ne bakwata ne bakwata n'ebyavako. Omu akakazi kakuwa nga nawe bepaka. Banankabirwa gwe wafa. Nankabirwa soda we yayiika. Ate bagamba yagenda okubeera prime minister. Ng'ayitawa. Twekalakaasa. Yagwa. Anti bano be bamupulira. Oyikatikkira wono. Yakatikira hono tuniyamu. Era kyovola bateeka the right yakuba ekipande the right honorable prime minister. Ate yayina samwa. Nankabirwa bamuleetera kabangalinga ayina samwa. Nze nno mmanyi ebintu. Baleetera nankabirwa nga ali ku musamu ne bamuleetera kabangalinga yeewunya yayogera samwa. Nga tomanyi nti akatambi kamukutte. Bamuleeta ne babimutuuzaamu. Wali mu state house. Nga teweemanyiza bantu. Bw'obeeranga mu state house. Nenga teweemanyiza. Anti bagenda ne babagamba bw'otuukayo ganti saba president gundi yankolera ne bagamba njogeraako. Nkuba oluyi saagala njogerako. Olowooza Museveni yeta bitegeera ti bino biri artificial. Abitegeera ti bano bazannya bubadi. Museveni yatula bw'ati n'aseka. Museveni yagamba Muloni yagendayo n'amugamba nti excellent Kadaga is using a wrong whistleblower. Yes, I know. Nakumana no rubina rui lutuka nebikoyi olaba sikati ngekikoyi kiri wagulu. I have defeated her. Even the president agreed with me. Ngatamanyi nti ababbi 54 billion ku yisimba yabanywezezza ne baadi meeting atwazibi. Kati Muloni yamulabanga yamulaba ati olwo. Yamusekerera. Lwaki tetusibula. Museveni. No payo nti ogezeki. Atula bwasi, nogira bwasi. Nagenda bono nabembwe n'ennimba. Ate tamuvinga. Tabeera excited ku kintu. Tulina ky'omugamba abeera excited. It's normal. Naye nga kyakuterekedde. Gw'okitegeera. Kiyita Besigye yagenda Museveni yaggulawo oluguudo Kakuta road erukungiri. N'alyoka alusalimbiramu n'aluggula. Ani Besigye? Besigye n'aluggula. Besigye yaluggulawo? Nga Museveni yaluggulawo nkya. Bamulindira Busega teyeekwasa nti mu kibuga mwene efi bamutwala dokita betegamyeka dokita takwatibwa kuyayi bamuyolanga akayeye paka luzira abalamuzi ne bajja. We have fears. Which fears? When we think that if Besigye comes to town for trial, there will be riots. Let us show him what in Nakao. What is the state for?
the state controls violence. I want Besigye to be tried in the High Court. Ehambudi Besigye yagira ku mpingo. That's Museveni. Ne president ya controlling buli kimu ekitegeera. Bazeeta suggestion. Nti Museveni akkiriza eki. Nti Besigye bamutwayingira eruddawo. Some people don't understand their implications. Omukazi omusibi yagamba abaana bange tebasoma. Lwaki tebagenda mu UP. UP ekonya obukonya abaana ngala bondo omusiru. 37 not 7 not 5 217 37 oba not 7 not 317 10 not 7 not 317 10 biba Everite real estate dealers abatunda wamu n'okugula ettaka okwetolola eggwanga lyonna. Akati bano bakuyamba n'okusenda ettaka, bayina bi tractors bi grader ebikusendera ettaka, tebakomaawo wokka. Ne bw'obanga oyina enkayana z'ettaka bakuyambako ne bazigonjoola. Oyagala kukyusa kyapa kyo, oyagala kukola otya, genda mu Everite. Basangibwa wali kubayita ababiri ku kuba erigenda e Kasenyi ku kizimbe kiriko Abusa Banka waggulu, awo nno ojja okubasanga. Mukulu Tamale. Tuba tukyagenda mu maaso n'akakiiko ak'ebyokulonda kano. I wrote my book inside the palace. Yes. My experience. Nebuli wenkasoma nka. Omulenzania, omukania. You know what it means? Remove this idiot at night. Throw him on Kasasiro. 5 billion is twirl. Or is Ringo. What does it mean to an intelligent man? We have the money, we don't want to give it to you. Mukulu Tamale. Wali omanyi nti nno bali bampita munaku. They don't assess where we come from. Bwe banda banga museta bala ngomukolo embwe demiro. Do I come from a family? Tugende mu kakiiko by'okulonda. Obujozi bwayina. Nateka wakakiiko akagenge sente zanga zibuloke. Nzije era nimu. Bejabu yamaze yo. Kakiiko by'okulonda. Bejabu yamaze era ntwale wakati. Tugende mu kakiiko. Nalingi tadde mu sawo. Mukube mwaso omutwe. Museveni yategere temukodde miwani yakubana. Nekati wa ekyakoze nesesi byebbomu. Ayakalambo apologize. Wait, to apologize for what? Are you apologizable? You have very quick credibility. Musajja mukambwe nnyo. Ekisajja kyakubira essimu. We have a meeting of advisors at Kyankwanzi retreat. Nga 17:25 n'ekigamba alina kikuba kyabuwemu. Ba! Tewamutabusa. N'ekikuba kimu n'obusiru bwaki. Nemanya kiriko police. Can you come from to test COVID? I'm not coming to for COVID. I don't have COVID. You want to insert COVID in me? Mwenye kakashaja kakabaseka kakachikola. Ataba kutaka test COVID. Niko basenga. Singa yadukadda. Tugenda kakiiko k'ebyokulonda. Mukulu Tamale Mirundi abantu bangi akabulira. Akakiiko k'ebyokulonda. Oyo. Byabakama. Byabakama ajja kudduka. Nga tekikimuddusa. Sayina sitamina. Erangirira omuntu. Nkubulidde. You see, leadership is a product. Omulamuzi talina kyasobola kukola. Kuki? Yajuliza bitabo. Yanti agobera mateeka. Kakati oyo byabakama yali ajja kusuula gavumenti mu kizibu. Why? Nti byabakama yalekanga ebintu ne bikolebwa nga yeerabidde kuba obulamuzi buyina okugenda ne knowledge. Bali byabwe bya mu bitabo. Abajo tebalina fix gun. Nga yeerabidde. Judges would study political science because everything rotates around politics. Naddala abo abali mu bifo by'owaggulu. Kakati oyo baakubira Bobi Wine mu premises. What does it mean? When Mbabazi went to court, Mbabazi yali musajja mugezi. Yes. Afuna obululu butono nnyo n'agamba kikavalinga ntya. Kuba nakugamba nti Mbabazi yakubira Museveni essimu n'amugamba ssebo nkwegayirira akalulu kankaveemu. Naye onyigiriza nnyo. Museveni n'amugamba tukafaamu sente ze zikubuze. Kakati ye Museveni gwe omuntu wa bulijjo walirowoozezza nti asanyuse Mbabazi akole ki? Yali ayagala Mbabazi aswale. Yali ayagala muswaze. Kiki ky'olinawo era talidda. Mbabazi talidda. Mbabazi yategeera nti abantu babba bubbi ngono wajja okudduka nga talina mufaako afe ewuwe ng'agenda amaanyi bamayinja bamupama. Kakati n'abo basale lwaki tebamanyi mikwano gyabwe. Hapana, omuntu alina sente amenye liyo friend. Yamanya yalowooza nti sente gwe mukwano. Anti bamundu muzeeyi tayagala byamugamba ebyo nti embeera mbi. Muzeeyi tayagala kati tafuna information n'emu ne intelligence bweri.
mise yambye Museveni okusinga naye lunaku lumu alisiya ye Museveni tayagala kumanya nti embeera eyatunyamu naye bamunyamu ayolekedde kumunyamu ayolekedde ekizairo kakati byabaka amajja kudduka omanye emirundi gye yakagenda nakati agenze wa Museveni yali aganye omulaba agenze nasamukute ye tumanyi nti nkeera kufuuwako emisango tava mu misango ya mitwa 13 gifuwo okunami kakati ali kyejjusa kyamutabaze mandu enziba okatera mandu ati nyeneza zakayo kali bakalijo kuluno omuyi waliwo omusajja ulira omusajja wajyozinga oyo ng'agenda mu kabini ab'omukyalo bakozesa ebikookoma kozesa sekesa yayiseeko ku kikookoma nalekako amajimbi agenda okuyise okumanya sekesa amajimbi ga sekesa galuma okumanya amajimbi ga sekesa yasalawo ate esigeyo kamulala ngalowooza ekyokono zimufuumukamuyalyalowooza munja kwavuolange nenjita abantu bagala okuwulira akakiko kebyokulunda omanyi analysis zo zibakolera nnyo nti oyo yalemwaki yalemwa okumanya kiki kyekolebwa Bobi Wine ne bamukubira ku bizize yagenda mu kooti n'asaba ensonga 8 ziterezebwa n'abalamuzi baali babe ensonga 10 n'abalamuzi baali babe nga mbabazaga nti abalamuzi ne bawa order ensonga zino mbabazi zaleese 10 batekengawo akalulu akalala nga tezikoleddwa nga teziterezeddwa wati ono omujozi ne munne bwe banya ku bantu tebakitegeera Museveni's election ya nullified abalamuzi basaliramu akalulu ka Museveni without Museveni knowing ye Museveni tekitegeera nti akalulu akasazizzaamu anti omusajja agambye temutegeka akalulu akalala ng'ensonga 10 tezilongoseddwa ekitegeeza kalimu ezitaali kaali kafu naye ate ne bakalekerayo muzeeyi n'agenda mu maaso n'alayisibwa avimbavimba sawasawa nasekoko olifuuka akayiibwa mulenzi gwotunyeekati n'ogobera Museveni abagezi bakadaaga ebyo bayitako zezo electoral reforms ze baagala okutereeza anti nkubuulira nti the elections became a process not an event oyo chairman wamwe yali takimanyi Museveni yagenda n'aleeta Professor Mwaka yamujja Luwerombo Musaveya n'abeera abaleeta abakazi if you want a woman bring Kataga naye olitondwa zinamaigegere zinamba Lujega yali taziza Mugundi Wakapopulo yajja adduka ng'akoze provision tugenda mu referendum ato over the article ng'amateeka tagamanyi weruweru yabakubiranga survey get a competent person bali batwala mu referendum competent people kubanga ono yabateekamu bamukolere papasize presidential ambition ani abadalonze tali bukwatako embwese kanayo tali bukwatako ani abadalonze Kasule Sebunnyako electoral commission anti kati bantu basiru offroad Sebunya kakati ate abantu baabwe bo baga nti Sebunya bwabeera ku electoral commission omuwonye offroad him singa bampa sente nendaga ewaffe naye yali antya erichi biruti nkuweweta mulukosiro ngosizo nde mulenzi gwe katonda yakuwe ngosibiri eyokusatu nogifulira Sebunya bwe bagize ate ne bamujja kulwalala Sebunya bakamasa abesi babbo ntokunyoko nakunyolako nakunyoko nomwesibira bbo Sebunya bwe bagize ate ne bamujja kulwalala nkubulidde nti abeera ali mu bemba tasinga mukama waabwe you see Museveni to consult you kubanga yese yamumanyi Sebunya is a hard working man yabakolera mu bukiiko bwonna newa NRM tasana genda ku electoral ani ataliwe NRM nabagamba bonna ba NRM abali ku politics temuli mbuzi ndaawo no ndi movement ife tulindaawo zonna nnume endaawo si nnume ate si nduusi eyo yenna ni aligned movement politics ayina mbuzi ndaawo no era gundi Hitler yagamba nti Belgium erindoto witalina gwegala gyasooka okuba ngakubye zirye nagisanyawo ate ikole kikunsi obeera enduto teyina weegwa kati teyina amagye teyinaki eyo beeterawo akantu kaawe ababbi bakafirika mwe bateeka sente ne bazikwatira abalala ne bateekayo mu Switzerland anti abafirika balowooza ezamubukutu bazikwatirayo ne Russia nekwata eza Gaddafi nekwataki Amini teyayina sente bweru. Amini teyayina sente atanga abantu balowooza nti Amini yabba sente naye Amini teyayina sente. Is more powerful in death than in family ndikisanyawo.
because let me tell you, erinyo limu erya Lumumba balikomezaawo Kongo limu eryasigala Sankara baweereza mukazi w'ennyonyi kyatadde plane ajje mugundi mu Burkina Faso akofaamingi nti underwear yiye ne bakakasa nti yiye. Yes, who was killed by Kampala nga baagala kusiba Kampala olwo omufu akoze eki alabise gundi Mugabe gwe batwala nga base labako abako bavuma omusajja oyo abako bavumani bakuba oyo kiwenge bukanidimoti naye ekyatuuka ku Mukamugabe bajawula abakoni bembako mu balakisi ekyatuuka ku Mukamugabe mu balakisi sitaani yakimanyi bamutwala mu balakisi ngono nabagerekako bakwatira mu lubiri bamutwala mukaaga kyogamba nti no abasajja batwala Mukamugabe badde nti nebaawe naye kati Mugabe tebaagala mukomyawo okumwa ate famire yeegaana omuntu is more powerful in death okujja kuba bannaffe bano abaana abataabajo tekina ensonga nenkonyako nekubula nekufiisako kyogamba nti ne President Museveni bw'aligenda alibeera powerful tulimujjukira Amini bajja mukomyawo if Moses Muzika ne Kizungu oba tebamukomyawo Amini alina byakolera Mutesa bamukomyawo ng'ate Amini amukomyawo yakuba twekobe yalina omuzinga gwa twekobe naye Amini mukiki yayagala kuyobote Abaganda bali babayitiriddeko Amini Obote yes anti Abaganda baba kuba nagandi katusoka tuwasabule kano sinyonya mutwe katuvuma Baganda need medium gundi na sife oyo munna mwafukule mmengo oyo namulagira chifu justice ajja muchazi nevimba ngase koko oyo abali akozende mukuba mu lunaku lumune mujjawo mu Buganda mukuba ne musengula oyo ayina idea empya gyalese kasa ekyapa kyamulema ekyapa mu nnyuma ng'akiri mu nnyuma kyalemera mu nnyuma ey'amayega kiro waffe muleke tekyamulema tugende ku nankani ku bukiiko bwaffe buno okitegedde ekyo nkitegedde nti this man bakola ebintu bingi ng'asirise bobweni n'abuukinga ekiryandongo ne bamukuba ne bamugjamu. It is a process. Election is a process. See event nga bwe yali alowooza. Naye Electoral Commission organize elections, count votes, announce byavaawo. Is a whole process. Ne baleeta n'etteeka nti towaabira Electoral Commission owaabira returning office. Tebaliridde ssente nupu yabawangula eki. naye ate kakati Electoral Commission teyina maanyi. Ate Museveni ekira kye yakola ffe tuseka omukoyo tuniomu ngalowooza mbu tujja kudda tukubba ejjaabu y'amaze ey'okubiri nedda tetugyeta mukama waffe tukulinda odduke tujja kudda mu gavumenti mwotali kakati ate mwana wange agenda kwegera wa muhoozi omuko agenda kwegayirira muhoozi nze nkubuliriddewo ebyo bya famire ebisagala biyingira mbadde njadde njagala kutunuulira dduka kisuddewo aye mukama otenderezebwe katonda waggulu aye mukama otenderezebwe nga kakati nkubuulira nkugamba nti okitegedde mpulidde nti election za Museveni zalibadde nalifight naye baamutya bano kooti zamutya oba ojja kusangayo omulalu kubanga nkubuulire akekenya malagati yakanalifayinga akezambia tebakanalifayinga ojja kusanga omulalu chairman wa Electoral Commission alina okubeera knowledgeable tebajja muwa mukisa nga kisaaki bwe bagumumma ate tebaswala baswala owunyeddola ekifu justice yazalidde okufeiringa waliwo yamukubiranga amasambi bali ewunya abaana bajja kuddubanga nkalina kubanga otunula omukyalo yammwe ensi yammweno bwowasa muwala wa president owasa ensi does Uganda have a female organ kakati okuhingira kubeera ntebe oba lwakitula aba opposition balina omukisa okuwangula akalulu kano nabo tebabitegeera bakadde ba NRM bali mu Electoral Commission after Mbabazi is 10 points and why 10 tukita politics of symbolism why 10 nti Museveni ategeera ensonga ze 10 ezamuleeta mu buyinza 10 zaagana okutirira tukita politics of symbolism nti I mean presented 17 points for overthrowing your body. When Mwanga formed
UPC Buganda. He also presented 17 points to Obote. Ngamuwanga amutegeeza, your government has reached the level of being overthrown, like you are back to the many days. Fetu bitegera fabatabuku febebaniyamu atatabuku ajoko bujonze privilege nakuniyamu yatwalese ngoniyamu wani mwana wa Mirundi bamuniyamu kakati ensonga 10 President Museveni yali aterezeza kuwadde nemu bazitereza baziteekamu abalamuzi baga nti muteekayo okulonda okulala kuno kwabbidwa okulonda okutuufu kubeerawo nga zino mweziri kati bazitereza obona akalulu ka Museveni bakasazaamu okujja kufa abali knowledge omusajja nakugamba enva zino muzifumbye temuli mwinyi temuddangayo okufumba enva ng'omunyo teguliemu abategeeza ntezaawomye naye akibagambye nga mwe temukitegedde temusobola kitegeera enva zino temuddangamu bali diplomatic bali timid naye bakiyisaawo bakasazaamu without implementing these 10 points never organize another election. Ne bazirongosezaawa bazirongosa zayita mu parliament abalamuzi baali baagala kuyamba Mbabazi kano bakabbye toneyamba Mbabazi bye yafunye kano kabbe ekitegeeza Mbabazi yakola nnyo naye bakabba bubbi even Mbabazi cannot accept nti obwo bwe nafuna akalulu kali nalified but in a different language many people could not understand except with the intelligent ones. Kakati byabakama bwabanga asobola ne bakubira omuntu kwerekeza commission n'atunula ne bamuyuza essuuti ze zonna ng'atunula byabakama yakola ekitaliyo mu nsi oba ababaka ba parliament babaga nti go back and dress properly. How could the chairman of electoral commission register nominate a barefooted man? Tumukubirako mu ngalo yabakama will tell the man I cannot nominate a barefooted man. Gandhi dress properly. Neite yamufaako. Yes. Byabakama yalise meeting. N'abagamba nti you are violating, you are diminishing my powers. If on day one bakubye Bobi Wine singa yakavaamu. Chobole bayabazanya n'abazunzo na Bobi Wine ina ne kati sibitege. Bobi Wine ina America taba America bakuzanya buzanya. Bobi Wine aje yakalulu. Bana mukubira abajoza abanya ku bantu bagalo tokubera tudeba tukubenna gisifulesi batuniye mwe nagisenda akubeja abu yamazi Bobi Wine ajeyo petition a reasonable man would say nti beyond this time you don't withdraw kubanga tubatandise n'okuwandiika ki ensala naye omusajja talina limit era ye winyeddolo kubanga alina forces ezimufuga yagamba nze nkupolonaawo nsingako nti Museveni yawangula kugulibwa omwana afudde bamutuuma erinnya bamutuumira mu kabuli tumutendereze Yesu omwana gwendiga ffe tuseka neŋŋamba singa nkiyingiramu mu opposition bafeesa banzita nabano basiru nabo tebamanyi politics nti you see abakuba obolesase nava mu state house nga nekisekini kidoli kyanagisi bali gusala naye ndaba batandise ogusala bagusala bitandi expert fete tuyita abajulizi kakati ekyo kitegedde nti ebyo byonna oyo tabimanyi chairman w'electoral commission tabimanyi yali junior nnyo DPP mwe yali agala okutta ekitongole ekiramuzi yakwata omusajja bamuyita Bernard Chunga yali DPP n'amuwa chief justice nga wa diploma ekitongole n'akitta nga balamuzi ab'amaanyi abatya nti bajja naye Museveni tabatya naye ono yasonse kanga ne president waffe abatya gavumenti agitambuliza omunda weze nga lugusi ne president waffe abatya kubanga bolaba abantu balonda Museveni tatya muntu kankuguma omusajja bamuyita Tenda Kwire yali kiraka to the National Assembly
yawandikira president ebbaluwa njina koko never appoint Kadaga speaker she will give you trouble. Museveni allowed Kadaga kyomuganda kyakola Museveni kyomuganda kyakola kuba yina obwongo ye emotoka ekyalani kyayina wakitungira akitunga kabaliga omutunzi w'ekyalani gwalabye nga atudde ku munne yayina watula mu kafo ke n'atunga ekyalani kye kyakubuulira nti yagamba Kasujja nti tonziba akalulu n'akamulaga nti kafulumye dda yakajjawa mu beefuddisi mwennyini mu ddakiika aga oyo omukazi Ganyana Miro yali akwatiddwa n'obululu nga babese gye bamulimbye oli muganda n'olimuteeke bali abasajja bwe bava mu nsiko baali babisi nga tebalina bakazi bagenda Dubai ewa olwo bakugulako eba electronics kakati mu bagenda bweru kakati used to say expansion we expanding obubbi bw'okola branch endala era nze sigenda kutunda dola zange wadde batunyamu ne batunywiramu ddala ne batunywiramu ne pasipoti yaabwe nenjibaddiza kubanga bayinza okunteera enjaga mu gundi kati gwe dola siyinza kutunda ku gundi kuki impirio impirio bagula layisi renti ya waggulu nnyo noonyereza ono ali mukazi naye mukugulangula ku impirio terina bicupuli mukutunda kakati akafo kaabwe ako okalaba naye twagendanga wa muganda wange Jobai nga fulowa kumpi ekiziina mwaliro mulamba kakati n'osangamu poloti gye baguze ono yagitunze bigoba abantu n'osangamu poloti gye batuteeki ndoza bambi yayina ekisa kingi mutandika batono oli naga nti nze kantuulewo butuuzi oli nagamba kangu you end up with 20 people you must be strictly the moment ne bwe bagaziwa temuva mu kifo kyammwe it is easier to monitor 5 people ne bwe bakubba ne supermarket eyo ogiraba kati buli omu jaddukira mu kuba bwongo tebayina kakati supermarket osobola ogikotonokutolinga nze sigisobola singa abakozi bali 10 nga buli omu abbamu ayitemu emu oba owedde and it is possible nze nabeeranga mu kiyembe ng'ababbi b'omu kiyembe tebalina kyebatabba ng'akamesa ka golodi omu akabbako wano omulala n'akabba gundi omulala n'akabba 10 ne bakaleetera ne bakasembolinga omwagenda nakimu ne batuuka ne bakasembolinga ne bakatunda ne bagabana nti omuntu akola mu supermarket oyinza mugaana okubbamu you reduce the number ne bakola nnyo n'obongeza ssente naye nga tebakubbye si bangi omuntu staff bayinza okwekobana yona omuserikale yayina ssente talina yesu kali amulina tamulina era yamuteeka nga talina bekonaivinga yabaaza gwobeerawo kati aba everite bo balina abakozi batono they should not allow an increase babateekako pressure oyinayo akafeeyo oyinayo akafeeyo gweba wanfunira ekyange nedda zitekebwako pressure kuba abantu bano bajinga. Some people ring me to help them. Museveni yampandikira ebbaluwa police go badi full kinga omutumoti wa cardinal I was just bundled out of state house like a chicken thief 10 years ago bali kati nzijeyoki obana ngesobola gamba mu 17% nanyini nsanze kwatirayo mbunja fuwale mfe gwetofa mulezi kati wabera wata bakugamba bagiriyo sente mu state anti abasiru atenga nawe kenyindu tuyize sikirinyayo for 10 years Museveni simusabanga manyaja ono mulezi akanye bintu bya but he rupe ukatera mundu ndi yesese akoyokolima kalijo ali mu kalijo mutego kati yafoka mando akayimu kubaji ulizi abanyankole bajja kutegera emando acheko President Museveni tomuwulizanga kuki tebajezi twalayo ajeziba bazwa ono zikwate nanyini nsi aloza mbunja kufa President akubira roya kaliza mukayikitawo lotanyoka kabako badduke wano ne president akubira tole kwata kupawa wano ngojija tuyiwa abantu burukuto nodduko Tamale ne president akubira boni edeka nakisoba ita batono kakati zimitiriyo nti obi abakama ayine ensonga ezigenda omutwala emisinde adduke one this is a new team from politics bakugamba ti when they started an institution nga toliiwo weight changes oslotingemu ababo ani ago baba nateekemu bano okyetegereza nnyo abo bakubira Museveni bamugobako abantu abalungi when era besi yarekeranga nnyo ku electoral commission bwe batagikyusa setaba mu kulonda waayo kati abali tebalina mu electoral kuba Museveni forces zikola tazimusinza sente
olaba abantu batuula ebukedde yanga yiso temanyi ne president oba si yalonza abantu bano anti kyenkubuulira bamunafuya nti parliament reject kati akakiiko bakataddemu abaabwe bamulinze n'aleeta ne bakuba ne bajjamu basebo siyinza kugiddamu erimu civil government ebbiri nonayo ani ku bantu abanyala bonagoba kati ani alonda Museveni alonda ono nasonsekamu ababe era we bakubira muhoozi nti ye talina mawulire talina ludda kuba ali mu majeege bano ebirala babibasonsekamu abaabwe muhoozi wajja kuba olutupepa bayitako tubakuba balina bameka omuntu atasobola kuvayo nakuyimirira oyo ayimirirawo tumukuba butambi tulabe gyava ne gwawagira tujja mukuba naye aveewo either one of the in-laws o maama ate yafunyeyo maama omulala eryo ddogo lyennyini lyerimusunza Museveni atule ne mukoddomi we amugambe nti abasajja abaziba baloga is under the influence of which kulafuti tosobola kukola bintu mama kano ko kafere kuvadda this young man is under the influence of a strong which kulafuti omutego abanyankolesebwa akaluko electoral commission yeriwo anti kyenkubuulire bana wangula yebifo kujja kakubalekera bya parliament kakati ekyo kitegedde ekyokubiri oyo bagenda mugoba byabakama kubanze nkubuulire there is a move to form a political party era bagenda kukikola nga ekya Bobi Wine kati Museveni overreacted bwe bakola ekibiina kya Bobi Wine Lugunda yali patroni wabi namugoba kyamuyitawa nagoba Lwakojo it was a mistake Lwakojo yali mugalidde mu nyumba nda house arrest Lwakojo yagenda ne data yonna nagiwa Nuupu mukazi wete yayitamu Ifari yake kiti musajja watu aliyeka. Nikitegeza president ya controlling electoral commission. Waliwo ekintu yanyiga. Yategeka akalu. Ye Museveni kyatategeera. Nti it was advertised in New Vision. You look at intelligence is very poor. Bayiga mundu. Eso yokka yekola bano bayiga mundu. Bakatabazi bayiga mundu. Anti let me tell you. Kankubuulire kati nogenda mu yiso. Uyizo kusanga nga olupapula lwa director olw'amawulire. If every government office was buying a New Vision, singa New Vision yakuba emitwalo ebiri, office ya government ziri mmeka? Tebagula amawulire. Sente bazibba. Kakati balanga the law requires that a delegates conference eteeka mu gazette. Gazette Uganda Gazette anti kakati ate New Vision yekikola nabuno obulango buno bukozi sindanga application has been logged in this court in the administration of Mirundi nga nfudde kali badde mu gazette office bateeka mu papulo obutasomwa gazette wali okalabye gazette katunula kakati ye Museveni teyamanya photocopy intelligence is watching wali badde wasoma ebirango nga nga ye wa birango bwetulaba improvement musaidi akulu n'agenda yadduka aswala akulu ng'omusoma yeetaaga omukube ku peeka apo asiibewo alaba omwana ono byakoze within a very short time ate nga bamuwalana utulire musaidi headquarters ku saidi banywa n'ekyayi rooms zino tewali kukuba miggo omanyi nti bacriminals beesangayo kuri bino bayinza okuba nga bamukwatira guno ne baleeta guno agenda okusanga nga ne munne waali magambo bwebiti tukyagenda mu maaso enokuba ngisala endongo ate ngaogisala yaki Cecilia Ogwal naye lwaki obisinga sinasala era nja kugisala era endongo nja afaafe Cecilia Ogwal bwatyo bwabadde y'omu ku bantu ababadde ku kakiiko aka infrastructure mu parliament akoze emirimu mingi nnyo tujja kujja tugibannyonnyola naye mukulu ate yaki ensiraba muteeke mu kamera tula tukole
ensebo mwana gwe totuzanyisa ffe betwalyako gaali mawa mudigida kucakala kukesha ffe twalina waleti ezisekerizanyizimu nakatera waleti zikyanseka gwe wali banekyemukufuzi galubintu alire kulono baliyewunya balumba emandu enziba bakube nebateeka ate tewali reconciliation kumusimu kabuli omaze okwesalira endongo ekituufu naye let me tell you on a serious note I don't know whether I change knows what that song means but let me translate for him and others before I discuss twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo we were healthy because mulaga was filled with drugs so singa kati even in the time I grew up during a ministry time nga bakuga nti ebyowerere byasigala mulago era nga gye biri byokka kakati can you compare Idi Amin to a change who cannot even control hospitals you hear people being killed in hospitals for their organs somebody hires Chinese and Indians ate bajja kakuba amasasi akukubina okuba omutwe ogwo lwaki dayana alina okuttibwa lwaki abo nabaliyo why negligence of duty. How can you preside over a ministry of health when people are dying in hospitals? Those who have gone there to seek treatment are killed there and the organ is destroyed. They have even higher. I'm commissioning them. Mukulu Tamale ekyo tukwebazaako abantu bazibudde anti bannereegamu nkuba bano abantu ne bategeera nabatunulira nakano kaluzunza lukwe kyekigenda mu maaso era abantu baweereza message ne bagamba omusajja yakasalira amagezi nono ajoge nnyo wagalubindi omuko asinga obujozi mu nsi yonna bakoze Genesis book of records ngomuko asinga obujozi asangibwa mu East Africa nekubakolera sezaalawo ekya Cecilia Ogwal bambi okufaawo ngera kukyogerawo kati okitegedde nti okakozi bajja kukuba amasasi public execution were you not there kubanga any government that comes to power must discredit the earlier one by setting up commissions. This is what we call the orphans of the formerly ojja kumulaba ngaduka ate kano kakinyenya mutwenze nkasasira ye kati sezaala bwe yamuyise bakatu kamera mukabuyonjo nga kekwese bwega nagamba kiwanuka nti gwe bakuyita obeerayo mujja keera kumajanga bo badduse dda olikuba bagonde emigono mwaba bakoledde oyo bakulu bamube kabusenga bamuba bamuttire wano kubasonseka nze njita nawandika katabo kange the pick up kabangali period olaba omusajja gwe basanze ku faamu ye nga yeebagadde seddume yente yolikira Rwanda kubanga yo tesambibwa tekola noise nga balowooza nti oli mugonvu kulabika leero naye bwebasalidde endongo nobagamba nti twali balamu kino kiri saiko ti the time was era I wondered let me tell you nti nze ntambulira nnyo ku ngero z'Abaganda zimpa wisdom nti one day is alleged nti abaana bayogeranga ba baby after delivery ne batandikirawo okwogera kakati omugole nabba enswa ng'abakulu bagenza okulima baawe n'ekitawe kuba enswa zaali zira mugaso nnyo in Kiganda culture and like ensenene ziri periodical enswa mulimu ennaka mulimu entunda mulimu ate ziribwa biwuka teriba biwuka kati bafumbanga ekinyeebwa ne bateekamu nga ziba ng'omukalo kakati omugole nabba enswa when these people came back bagenda okulaba ng'enswa zikendedde bebi n'ayogera nti ndabye omugole abba enswa yaziridde in shame the mugole hanged herself and according to Chiganda folk stories God decided never to allow babies to talk. Katonda kugamba nti abantu bajaganda ne bataddamu kwogera. They are telling us nti ekintu kye bakolekedde era omuganda kugamba
tekiwemula omukumi wa wakakiki Mawulu. Not left overs, but embarrassing people like a house girl. Amawulu galazeewa. Anti house girl afunye olubuto agamba lwa daddy. Yes. Hatu bale nnaku gwe lwaki wakeberekako. Okuba linnaku kitegeeza wakeberekako. You are not doubting the action, you are only doubting whether the responsible person, but you are confirming. This is why no stupid woman can come to me ndi omwana wange nga mukube nnyondo era waliwo ekivuuka ekirimu mu music kyali kisiro mbu tugende batukebere iwa confirming mbu bakebere dini kyo kyayogera kale nganze bwanena sete n'owulira engalabi how am I going to go eno dini no gye bagula obuguzi omwana n'atakufaanana oba sikulabangako ngonereko sikube nnyondo mutwe nkutirawo nga tomumanyi wali owulire kamanyira oli ayinza okwebambako kyebatugamba nga tuli nti abaana abato why do they cry the babies there was a rich man called Bwerere so Bwerere slaughtered several cows for babies to attend a party. And this cemented the bond between the babies and Bwerere. That Bwerere existed. That's why when a baby cries, mama namubuuza omwana akabira kyakabira Bwerere. Oli yattente. Nothing. Abaganda nga balina ebintu byabwe. Me, ayina nasoma propaganda episonage obwambi gambo manyi bulungi. Bw'obanga ekiri kuba abantu bonna sikando nabagamba nti oyo chairman w'electoral commission tasobola kukola bubiba FDC babeesiye emyaka 2 ku Bwerere. He wouldn't even ng'akyali mulamuzi. He wouldn't have been a judge. How can you charge a man who was raped 2 years after the alleged incident? Kyali tekisoboka. Nga kwegamba Besigye gundi fimbo ye yekananakana akuuma akasima kolas. If it is so strong that it can leave scars after 2 years, singa wini atambula. Oyo apawa omukwase ebyokulonda. He's dented. Ate what the president doesn't know, nti abantu abo bano babakozesa. Mumudira alidate ne mukiza nakola ki? Najja ne mbulaka meeri. A good example, mu 70s waliwo omusajja secretary general wa UN Kurt Waldheim yali ava mu Austria. Abasovieti ne bategeera nti yali munazi bamukozesa concessions nyingi. Kakati bwodira omusajja ali dented kakati kambuuze mu kulutamba ayina credibility yeevaawo. Mu mwaka gw'ekinaana ani yalonda akakiiko k'ebyokulonda? Paulo Muwanga yakalonda ye nga ye ngo President Museveni bwalonda kano. Ekitegeeza twetaaga sisitimu enerongoosa yakalonda naye kamulemerera kaliko anti yakolanga bya fake. Yes. Yalonda Presidential Commission nga tayagala kutuula mu ntebe y'Obote nga Presidential Commission ayagala kulinda Obote ajja etuuliremu. Chairman bamuyitanga Namukyoncho n'alonda Electoral Commission nga chairman wa Electoral Commission bamuyita Kikira. I remember these names because I was nze temusobola kunniyamu balenzi mmwe nyinza okusuulira okwerivukera ku macanga ne galubindi si by'amaanyi. N'alonda akakiiko k'ebyokulonda. Kati kyembadde nkugamba nti ffe bwe tuba tukola ebintu sikando yeesinga obubi. Tewaliwo omukazi oba yali mu MP nga yatambulira ku biwandiiko bya munne yamugjayo bagana okugabana ssente. Oyo byabakama? Munne anti abaana mu 70s ffe bwe twasomera nga P7 basasula sirinjaga 2 naye ng'ogenda mu secondary school ziringa 2. Kakati ng'ebintu mifaliso biki byebiremerera omuzadde neza Amini ya controlling school fees Obote ya controlling amasomero every school had a tata lolly. Yes. Every when you see there tata lollies zajjaga ku ministry headquarters ne baleeta yellow maize ne baleeta obwennyanja ne baleeta amata ne baleeta ekoko. Where was Obote getting this money? Naye kati byalagawa bazibba bano bote balaba ku ssente sasi
piga yeye risasi olabe mu best olabe ngati kubanga waludi gundi food program ya bituwanga abantu tebasobola bisa bayo niyo bazibba bazisuma bano tebagala sinalaba bantu batagala government yaabwe. There is nowhere where man like me would be banded out of state house at night ekikendisi biyamba koledde nemangu ne bamukwamanyi nofinika amanyi gundi abadde batumuwa sente ajja kutuleka tusokole nkubera ddala auditor general programu zango zijawo zina gamba kusokola auditor general yafulumiza report ate obuli auditor general ngalaga temuli gundi zikasanku kwako bilioni 9 ezali zokuyiga kunywa kawa yalinga beti kamya temuli oyo gasiya ninga alaga tibiko alaga bazenti ayina kyakola abanene ababba sajja mu yayina company ana mu ministry education mukozi yazigobyeyo oyo beti kamya ninga auditor general tazifa tabuwana muwana oyo temuli these are their stooges baje pakubera bwerera amasasi ebyo nabigana nze I look for the future. One of the biggest assets of politics is to remain independent and protect your independence and public trust and being young. A country, you see, any time you develop democracy, it becomes katemba. Nti Trump akona kubina bw'abakazi. Nti Clinton yayagadde gundi. Kakati Sebagala yafuna kwa minister ngati yasoma. Education eri mu nsi iki. Era kavuma yabagamba. Nali mpandika si. Nabagandi mutaddewo obuyigizi bwa elevu temubuyina. Naye boga bamanyi nti ali mu gavumenti ayitawo. Naye abamu tebayitawo. Yes. Abayigizi tetugenda mu politics kuwoggana. Onvume. Navuma abantu ewafu okubogoloza. Sebo wakitaawo waliwo kabini waliwo efumbiro waliwo n'ennyumba ya kitaawo bwe tunakulonda tunakusanga nga wane muyita jangu ne mukazi wo ono alina omukazi wano tiene muwala we mujje tugende nammwe oba ekiro n'abasoza n'afuuka ejjenje oba n'abasoza muti bajja bakuwule nga nva mu muwala bunzira mu mukazi wo abajje baripootingi nze nvumwa nga wabawemula mutani wa Mirundi avumwa ompe eki amuvera arrogant man era bagamba kitange ne bamugamba nti mutani wo awangula akalu naye takeguya nze nabagamba nti luuku bw'oba oyagala okusereka ennyumba okozesa ki kalitunsi si nkoma bw'oba oyagala okusereka ettooka okozesa ki oba nankani banda twakozesanga mabanda gasiya bw'oba oyagala okutindira omugga okola ki nkoma kakati mulondemu loolo ya parliament because government teyogera who is the most qualified okubeera mu parliament. You must be knowledgeable, you must be articulate. Naye waliwo ababaka abava 5 years nokebera mu Hansard nga takolangako na maiden speech. How will your children know that you were once in parliament? Parliament is oratory. Bw'oba tebayogeranga ennyenje ne zigwa saabalambazi omugenzi Cecilia Ogwal abadde ayogera n'ennyenje ne zigwa. Kakati kankubuuza singa nze nalina dealings n'abantu ababi oyo omwana byayogedde byonna yali byogedde mutabani waffe yali byogedde in a fit of ebibi singa wali obiyogedde era wano time ne Bobweni yalowoozaako nti ndowooza ndiiringa naye. Yes, because every achievement was ringing me. Ngakwebuuzaako nganange tufunye ekibiina kumakya saa 12 tukifunye mangu kuba gye tulaga eyo kijja kuba kizibu konze bweza nange nkwagaliza mikisa abaye akavaako ku ssimu kibalama n'akuba essimu wama ekibiina nkiwadde abavubuka abatonkoze bubi nti ate okoze bukibi tolina kyokoze kibi. ono addition Bobweni yajja tukonsalutimu kakati gwogwawa mukolo Tamale ng'oli muntu w'abantu gwange ate ongobye mu ggola ate nsigala nkwata. You have given me freedom. Akuwadde red card. I'm a free man for the last 10 years. Can you ring me? Nti mwongera ku bino ebyenkuŋŋaana zammwe mwe binteekemu sente abaziridde mwampaddeko balina obujoozi mu mitwe. Abasajja bano balina obujoozi nti gwe ongobye mu gavumenti nontwala ku jirikiti azeewo n'omuwa miliyoni 7 ne batwala omukono natwala 5 billion. Do you believe nti a man with a master's degree nyinza okugendayo? Se sitegeera nti bujoozi
eri gye bali bakutwala waliyo sente mmeka 1.7 naye bwe bangobaamu baddira ofiisi ne bagiteekamu mukoyo lyonium naye mubye tetujja kukirira konsemuka bali ne muggulu nako kakinyeenya mutu kakati gwe bazzaawo ne bamuwa miliyoni 7 mukwano gw'eddono this man masikoto ndivize nswera amazzi buli kyayogera mu babukubi buli kyebogera mu babukubi I have a future. Kakati nange mukulu Tamale lwakuba njagala tukomewo okitegedde nkitegedde nti omwana oyo singa nayina benkolagana nabo abakyamu wali owedde ate bamukozesa naye namusalidde solution emuwonya oyo omwana yakwata n'agenda mugonde mu Nuupu nga bano abasajja oyo ayagala okunniyamu omuko ekitoli kyevunika toyinza kinniyamu genda onimbirala ekyange toli kinniyamu n'agenda mu Nuupu. By the time you got married, we are a rich family. We are a very established family. That's why we are very arrogant fellows. Kakati n'agenda mu Nuupu. Kakati abaana ne baagala bankya kubanga bantya nnyo mbalina ku cases za criminality nga baagala okusokola enda z'abantu n'abamu babattira bwe baagala kukyayisa president kyovulabo bwe yakomye ew'ombunfe n'agamba abantu bonna temuwase walizo najja nasisina ewaffe tewali sente emikwano gimpadde sente zogerekako mpitirivu Sudiri yangamba you cannot die, you cannot lose such a brain. Omuntu gwe nasinze okwewuunya ye Geoffrey Lutaaya iranga mi mutabani oli otya bambuulidde kale ebika by'Abaganda bizibu omanyi oyo taata Lutaaya yawasa Namatovu nga nemmange ye Namatovu simulabanga nako naye omwana oyo Lutaaya alimu ate yankubira bakusaasira bamutega basajja bano beetaaga okuba notaddayo nabasigala nenagisi yaabwe nga balimu kati weyakubiddeko n'akubuuzaako everybody until when I said nti bannange mbeegayiridde essimu entawaanya kuba bampadde eddagala liri heavy mundeke mpumulemu but they are ringing people expressing concern kakati ono omuko anti wabaddewo ababalimba ngo yazze emisa mbwaginie mu this man must disown nina n'endala eziri fresh kankukubera eddala ejobalyo ndikugira eddala mutwe omanyi nti wabaddewo abafulumya mukulu Tamale bayike mu kibuga sezala wali kuwerekopota wabaddewo abafulumya propaganda Tamale Mirundi afudde Tamale Mirundi afudde ndowooza abo be bantu abamu kubalwanyisa naye Tamale Mirundi era oyo omwana yagente bampanga butwa mu State House bamba obutwa 5 times naye yo omwana omwana okumuyita gundi simekano naye the president has directed us to take a abroad munzite a man was for medical doctor ba mukazi oyo yali anisibye Tamale kansoke nkumuze mu mulungi omwana wa Batizzi program yaffe story kyagenda mu maaso ne mukadde wa Tamale Mirundi wali kansoke mu katono